Katonda yamusitula n'asigala nga bamuyitaani Amedia owaddala aliko oligino webala omutima ogwo bannange takyuka abantu basituka ne bafuuka ekyendeera. Thank you very much mami. Tatumuwagazi byalo era okwogera okwanero yakufundikidde tuddako birabo oluvannyuma omugole naye atuweyo akagambo agiryewule tugende kulayira amale ekirabo yafuna ebbere oli mutuufu nabitegese leero ndi mukambwemu ndi mukambwemu abantu bagenda n'ebirabo awali oyo namuterese emeribata mutadde mu firiji namuterese nina we ngenda omwetaagira Jose Chameleone sasa okulaba taata number 1 banange mbaniriza kati muli awo mwefuula abaliwodidde munoonya wetukolera era mumalike ekikuumi okubamulimu byatakolaki byatateekayo ebikuumi ono omuyaayi olaba bagenda kwata omuntu akozeemu era mubuuzi eri bano nkateekeyo batubaleke naye bwe muwanika muwanisi ojamala okula omanye ekikuye ensobi tuzikolera buli lwamu wanosa okubaawo ensobi nga mutume nti okweza ensobi abo ne bakola ki ne bawanika so n'olwekyo ekyo etusanikirako mami Amedia akusiimye thank you very much webala omutima ogwo kati essaawa zino olw'obudde banda batuli kusayidi yaffe ate n'enkya abantu bagenda kubanga bakola mirimu n'olwekyo nyongera okwaniriza abagagga Musa Properties taata nasasa okulaba ow'ekitiibwa tubirako taata wotudde mukama wange bulijjo nkuwulira buwulizi naye Katonda ono munnange asisinkanya abantu nja kujja kulaba emutongole ng'omuntu naawe oli muzadde okimanyi nange nina abaana naye fuliza afuuse ekyokwola yabayo amameka kubuko ng'awasaba nawo kyobala bwamunyiiza ozinona yamukisa yali kamubuzeko obubuuza ekyakola namumaze taata mukulu mukisa ssebo webali kutwagala taata webali kujja ssebo bulijjo okuwulira buwulizi tulaba kuwulira buwulizi naye Katonda ono musirayiri ebintu byagamba byebyo byebyo byembagamba kati byebibenabayakabakooke Muli amataka galijja luwini agatali kusima byapa mukaaga agatali kusimanyanga atesimanyanga endagano bisimanyanga biki byono atatuyanza kamagulu omukisa mwe balira ddala olumumanyi ogw'osonga bayita kizito olumumanyi yalifaanwa miseno okutuula nefuulira Autopatsi, okay. So, okusanga awedde mukisabeerawo kyakwagala essaawa zino tumutwaniriza omukulu bosi wange mukodome wange Lori Kikabane ali mu nnyumba okuva mulina marketing agencies wali wano yatuuse dda omukulu Lori Kikabane thank you very much webale kutuuka mu nnyumba oba natuwayo obugambo mu maaso simanye ugondozo nja kutuwa Peter Serebu oli ku lisiti wano eyasongeddwamu olumwe era nsaba dakika 5 otutuukeko wano tuwe bibiri byokka olwa muganda waffe Sofirabu Amedia Nambala yali metroni wange omukuluko ate ono Sofirabu ye yalinga buli wamu nga yeeta kyobula nti ku mukolo kali yateeka essaawa 10 natuuse essaawa nga emu era nembeera mpaka ssaawa nnyanga nkyalinze kubanga munnange balwawe bw'ekitiibwa nsanyukidde nnyo okulaba baganda nga bali wano b'amawulire mu bungi nga bwe muli bato bange banze ekirezetwa mugawe mukimanyi mazima successful journalist nyina mweddiimuyitawa era very promising one kakati ate nenebaza nnyo nina gwe mpulidde gwe yisimama kasooto surprisingly mpulidde buli omwammanyi badde simumanyi mwewuunya nga bakalondo lwakisikulanga olugambo kisooto soose kubuuza yekaso badde Amedia sategeera
kati lwakibadde baye mukazi mukulu ate muto balina akolawa ibambi wakisooto lwakikakuga kisooto abumba bano bannabumba bambi kale zayisa okukulaba kale ndoza nakolako era oluganda wate munange kakati ebyo ne biggwa